Nkwebaza nti osobodde okuzuula olutambi luno olwa mujje tusome tuyige twogere Oluganda. Omusomo gwaffe ogwa leero tugenda kusoma ku mannya g'ebibala, names of fruits. Nga bulijjo kwayagala okutuweereza obubaka oba empuliziganya yaffe, tuweereza obubaka ku email yaffe eri oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com oba ms.studios@mail.com. ms.studios@mail.com. Amanya g'ebibala, names of fruits. Ebibala bye tugenda okusomako olwaleero mwe muli mucungwa, mangada, ffene, wovakedo, kikajjo, lyenvu, peera, katunda, naanansi, paapaali, kaloti, nniimu, ntuntunu awamu n'enkenene era nga bw'obiraba wano mu maaso go. Kaloti, enkenene, epaapaali, ennaanansi, mangada, eppeera, eryenvu, ekikajjo, wovakedo, ffene, omuyembe, omucungwa, akatunda, enniimu, entuntunu, kaloti, enkenene, epaapaali, ennaanansi, mangada, eppeera, eryenvu, ekikajjo, wovakedo, ffene, omuyembe, omucungwa, akatunda, enniimu, entuntunu, empuliziganya. Oyagala okutuwuliza oba oyagala okutuwabula oba okututegeeza ky'oyagala tusome mu lutambi oluddako, tuweereza obubaka ku mukutu gwaffe ogwa intaneti ng'okozesa email yaffe eri oluganda
oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com oba ms.studios@mail.com. Osobola n'okuleka obubaka bwo ku Skype ne tubuwuliriza. Skype ID yaffe eri oluganda oba tamjo namba 7. Skype ID yaffe eri oluganda oba tamjo namba 7. Contacts. For more information about these videos, comments, suggestion, or what you'd like to see in the next video, please send us an email to oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com, or to ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. You can also leave us a message on our Skype. Our Skype ID is oluganda or tamjo7. Our Skype ID once again is oluganda or tamjo7. Thank you very much and bye.